Manya n'eddoboozi la Shida Dada. Muli mutya mikwano zange ab'enzikiriza endala Mukama waffe yeebazibwe. Muli mutya, muli mu mbeera ki? Abalwadde muffe Mukama abasaasire, abasuuse, abalina ebizibu eby'enjawulo tolowooza kwetta Katonda gy'ali. Ate buli wolowooza okwetta manya nti emikisa okyalina mingi. Tulina munnaffe asaba amagezi. Agamba maama we yayagala amutte olwa ssente ze ziyakola ku kyeyo. Nga maama ssente yazirya n'aswala. Maama we yamusindikira ettalo. Maama we yamukola ebintu bingi ng'ayagala amugye mu bulamu bw'ensi. Ku budde buno bintu byagaana omutta n'ebyakyukira ne bidda ku maama we. Maama we abonaabona alumizibwa. Naye ate agamba omwana we nti mpa eddagala gye wakozesa nsobole okwejjanjaba. Agamba omwana we nti nsaba onsonyiwe. Agamba omwana we byonna yabikola mu bukyamu. Omusajja yali tamwagala ne ssente yali tagenedde zikoze atyo. Omuwala ambuuza, maama wange musonyiwe oba muleke? Maama wange muzitwale ku musawo eyanjjanjaba oba muleke? Angamba muwe ku magezi. Nange kwe kujja gye muli mumuwe ku magezi. Muwulirize ebbaluwa ya leero n'obwegendereza tufunemu ekyokuyiga. Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kanso, olina kandida, ayitayo akuyambe ku bbeeyi ey'okuteesa. Naawe alina figa ya kyama gy'otategeera, gendayo muteeseganye olabe ng'akuyamba. Naawe ali eyo ng'osharinga vidiyo zaffe okometinga, tulinayo Baswabi, tulinayo Princess, tulinayo nyina abantu bangi bambi. Anti Stella Mukama akumpeera omukisa. Namwenna abalaba vidiyo zaffe n'okometinga, Mr. Geoffrey, tulinayo Omunyonyi, mwenna mikwano. Komenti zammwe nziraba naye Mukama yaba bansasulira. Okay, katulya teye munnaffe kyagamba. Nkulamusiza Madamu Rashida, amannya gange mpitibwa Fatuma. Munnange mukwano erinnya eddala kandyerekereze ku lw'abakwano bange. Nina emyaka 23. Nina omwana omu ku nsi. Munnange mukwano nali mbeera ne maama wange nga sinnaba kugenda bweru. Maama wange teyali mu mbeera nnungi era n'aŋŋamba, naye mwana wange osobola okunnunula kati okuze osobola okubuuka n'ogenda ebweru. Maama n'agamba tujja kuyiiya. Sijja kulimba. Maama teyateekamu ssente ze. Wabula bwe yakiŋŋamba yampa amagezi ne ŋŋamba kantandike okulaba nga ŋŋenda. Nali muwala akuzeekuze. Ng'era nalina ne boyfriend. Boyfriend wange teyali mubi nnyo era saamufuna mu buzibu. Naye munnange mukwano yanteekamu ssente n'ayiiyayiiya nga saagala maama ateekemu ssente ze, nga njagala maama abeere ng'akyasomesa abato bange. Boyfriend wange ebbanga lyayita nga tuyiiya ssente. N'aŋŋamba genda okole era nalina essuubi nti sisobola muyiwa. Sisobola kulowoozaako kumuzaako omusajja mulala nga ndaba teri ayinza kunkolera ebyo. Nakwata ekkubo ne nninnya ne ŋŋenda ku kyeyo mukwano. Nafuna amaka amalungi nga ganjagala nnyo ng'ate baagala nnyo ne famire yange, nga bampaayo ebirabo ne bampaayo ku ssente ne baŋŋamba munnaye nziweereze famire yange bafune nga alina wandiika bafune kye beetaaga. Maama wange namuweerezanga ssente nga mmanyi maama tasobola kundya mu lukwe. Maama nga yo ziba zaabwe mbagamba zino zammwe muzikozese, zino zange muzinterekere. Nga ndaba omuntu ayinza okusobola okunnyamba ayinza kuba maama. Nagenda boyfriend wange mulaze waka era nga maama amumanyi. Nze saamanya nti maama amwegombye. Nze saamanya nti munnange maama alina kyayagala, alina kyabala. Nawanga maama ssente n'omutima gumu.
Maama nakwatanga emitwalo 2 buli mwezi nengamuwa. Wewatuuka nga school fees wa baganda bange namujjangako ne mubawa. Nga mmanyi maama tagenda kuddamu kujjula. Naye ekyammala enviiri ku mutwe. Nawaayita omwaka mulamba nga maama wange muwa ssente. Naye nagenda okuwulira nga baŋŋamba nti kati eyali omuko oba omwami wange tava waka wa maama. Ne ngamba osanga baafuuka ba mukwano. Ko mikwano gyange kwe kuŋŋamba gwe wali olaba eyo omuko ajja buli lunaku ewa maama wo. Buli lunaku ajjawo n'okusulawo n'asulawo. Ate omwana wo tewamulekaawo aba anoonya eki? Nalowooza bannimba naye neewuunya ne ngamba nja kutegeera amazima sijja kkaayana ate maama sijja mugamba. Naye maama waayita emyezi 6 ne mbuuza ku maama. Maama kwe kuŋŋamba nti mukwano gwaffe era ne biwatugambye okukola tugule poloti twabadde naye yatwatambudde naye yatulaze ne poloti. Nasanyuka ne ngamba omwami nafuna omwami ategeera asobola okukkanya ne maama wange abasobola okunkolera buli kimu kyempuya kye neetaaga e Uganda. Maama akakodyo ke yankola nga yemugamba nti no nfunirayo emitwalo 3 oba 5 njiwa omuntu ono nga maama azikwata n'azimuwa. Twatambula mu mbeera nga ndowooza maama byennyonnyola byebyo. Namala kudda Uganda mukwano ne ndaba ng'embeera tebaddeyo. Maama yakyuka olwa ssente ze nali sisobya nti zisobola mukyosa. Maama nnyinza obba nze yakola ensobi ne mmugambako nti munnange maama ssente zange ziriwa. Maama namugamba ku ssente yakyankalana. Naŋŋamba naakatuuka ntandika nti omwesaba ssente. Sinnaba nakubeerawo wadde olunaku olulamba. Ne mmugamba maama kale diri otugenda okugenda ku pooti gye mwangulira njirabeko watandika giyiwa tutandika okuyiwa materials tulabe nga tuzimba. Maama yaŋŋamba gyeri atalina buzibu ajja kuntwalayo. Ne ŋŋamba oke kanzikakkane. Nabeerawo ng'omwami antya naye nga simanyi lwaki antya. Ne ŋŋamba oba alowooza gye nava eno navaayo n'obulwadde. Kwe kukwata ekkubo ne mugamba twandikeze mu musaayi tulabe nga tufuna omusaayi. Yaŋŋamba teyeetaaga bantu bakoleddemu eyo nsi atasobola kuddamu kwegatta nange. Nalumwa nakaaba ne mugamba twateesa ngende nkole naye bino by'okoze. Naŋŋamba nedda ye yankyawa takyalina budde bwange. Naye ng'atakyalina budde bwange ndaba tava na maama. Kwanza kwe kubuuza maama wange ne mugamba maama mweyagala n'ettone kimbuulire. Kwe kuŋŋamba nedda mwana wange sobola kwagala bbaawo. Maama yagezaako okunnyonnyola naye ate oba kyamala ne kimuluma. Maama wange mu kumuluma yanziriza omuliro. Maama wange yasooka n'ankuba ettalo n'alinkuba ku mukono. Kirungi nalina mukwano gwange baali bamuyita Amina. We namugamba naŋŋamba omanyi jangu ewaka tulabe era ogende waka okutandika otutambulako nga ettalo baalinkuba limmalewo. Nabeera mu mbeera bwetyo. Mbadde mu mbeera ya maama ey'okundoga. Mbadde mu mbeera maama wange gy'atakyagala kuntunulako wadde. Ne neebuuza maama wange namukola ki okutuuka okunsindikira bino ebintu nfenveewo olwa ssente obusente. Mukwano namugamba ne mugamba muba ssente wazirya tubireke kubanga gwe sisobola kukyawa osigala oli maama wange. Naye maama yagaana. Maama yayongera kukola bintu. Maama yayagala mbonebone mu nsi eno. Maama yayagala njijire mu nju nfe nzigweho.
nga byonna Mukama ansaasira ne biwuguka. Mbadde mu mbeera nga si nnungi, mbadde mu mbeera ey'okubonaabona, naye teri kisinga kunnyiiza kati ku budde buno nti ebintu byonna yabikola ne biggwa, ne bituuka ekiseera ne bidda gy'ali. Kati ataŋŋamba mbu yabikola mu nsobi, musonyiwe. Bannange mikwano, maama oyo nnyinza mmukolera ki? Maama wange musonyiwe oba muleke? Maama wange nange maama wange mutte nga ye bwe yali anjagaliza oba muleke? Naasanyuka nga Madamu Rashid ompadde ku magezi ne bakwano bo. Nsigadde nze Fatuma nga mbeera Kawempetura. Ebbaluwa ya leero naye abaana mba mumpandiikira bambi ebbaluwa zammwe mugezaako zitereeza, mugezaako mutereeze SP zammwe, mugezeeko mutereeze abagamba batya bye muwandiise, kubanga biba bintawanya kati engeri gye nabagamba nti ndi bize sisobola gitunulamu, biba bintawanya. Naye gwe ompandiikira ebbaluwa yo ng'ogifudde gagiwandiika, mbalirira mukwano. Okay, asanyuka nga mmuwadde ku magezi. Akola atya? Maama we amutte nga ye bwe yasaba omutta, akola atya? Okay, olunaku olulungi. Bye bye.